wasoma ne puli apa naye nga classroom efuse classroom kituufu Josh olunaku lwa leero bwe tuva ku sheeno emmotoka yange yafunyemu obuzibu nsaba otuvuge paka ku classroom tetwagala nnyo salaki kigambo bambi tetugenda nywa shisha kunywa byakunywa byaffe kambuuzeko ekintu kino classroom efuse classroom yo nga yo tefuna buzibu like kubeera nga kubanga bagambye Hadija Kigozi baamukuba ekifaananyi ng'ali mu kunywa shisha era yabuuzizza nga Hadija Kigozi yaani TikTok kati amaanyi bagajjawa agamuwaamu okugamba mbu nno baamukubye ekifaananyi nga yaani ebifaananyi nga babikubye abantu abangi Josh n'olupiira nalwo nga weebikkiridde akantu kano Yes, tubaniriza ku life experience olunaku olwaleero tusinzira wano ku Silverback okuba nti tuba tusaako amawulire agabadde gagenda mu maaso mu ggwanga. Sirinzeka ku pano wadde amanya gange nze ssebo w'ekibuga Diana Kanakulya era nga side eno ekyengulu we wali mwana mulenzi nga buli bufumbo mwabadde baddemu naye tufumbya nze ne Liya simuleka tandeka tuli tuddawa wetuli tebasuubira mugenda kukola embaga y'awano Uganda ojja kuba ku lyato mu America mukwano tondeka obwasooka naliyo anti obwokubiri naliyo nagamba omwavu obugagga ati awo ekisinaafa ebyo mumpoleza simanyi waliwo program gye twabaddeko mbwe empewo zaagaana omukazi zikuleetera omwavu mukwano oti weyanjulira abatulaba Siriamu official atuli wano ku mukutu gwaffe gwa life experience Uganda bana mwebale kubanga musubscribing aba sweetheart ba darling tubagala nnyo naye banaye omanyi ennaku zino baludde tuvuma nti obadde tobeerako kinene nze muvumbi naye kumanya embula buli wabyoga kuli ekyo ekinene ekyo ebyevumo bijja mangu n'ekirala nategedde bwe ndifa alibaawo kunyolwa buli omu abadde neebuuza yayaning tuyayana. Have you seen how Mr. Gilbert welcome back me here? Soko buzanko Josola buzanko Josh abaya anyolwa nnyo nga toliwo anyolwa nokola takola Abalive of our life experience Uganda, thank you so much for subscribing, liking, commenting, abusing, and of course, appreciating. Dana. Yes, please. Wali nnyo kyama. Don't cry bonus. Ne obanga obaddewo n'obanga tobaddewo. By the way, obadde toliiwo. Ebintu byadde bitambula bulungi nnyo. Kizibu. Like buli musatu. Omunene siriiko. Nedda nnyabo. Tebakulya waleti. Musatu. Kati kagambeyo olaba kana akantu. Omu ku ffe bw'atabaako tekiringa onoddira ennyumba n'ogijjako akasubi kamu tesobola kutonnya. So life continues, life goes on. Olaba waliwo abakola show bokka nga tubagaye tugenda kukola nga bakimanyi olunaku lwa kushootinga ne tumukubira n'agamba atuli bize ate ogenda okulaba olweggulo nga taddeyo Shon Abdulmulas golowooza mbuno bo si bantu era bantu. So kyekyo kyegezaako okugamba nti nno life experience tesobola kukola ki kusaanawo omuntu n'agamba munne leero ndi bize sigenda kusobola nina gyendaga leetera ono ogenda ku kitimba olaba shoba akagitekayo 1 hour back ng'ate empya nnyo ne nga netugamba okay lindako nkyayanjula ne ngamba okay webitu ebikola ki so kati it is what it is. Akakantu tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha Nava Namatovu mugole one owazazi
Kwagala nnyo. Ono no obutabadde yekubye ttatu ku bitundu bye by'ekyalo. Buzibu ki? Bangambye ensonga za Marvin Tatu. Omwami wange. Marvin Tatu. Marvin Tatu. Mutulabire nnyo mugambe. Ebintu bya socialism si birungi. Ate yakoze eki Marvin wange. Okuba ttatu ku bitundu by'ekyama kyo nga teri aliwo ku pano. Kyo nakyo tekyabadde. Yankubye Kasige Uncle Josh akitemye. Please. Lutwali waneeno lubiri nga tuba lyomaze netomanyi nti musazi wa Kigali. Abantu nno ne bino bye tuseka bambi bibaluma. Nina comment gye nalaba ekikulaga kazigesesa nnyo yenza aseke nnyo atayagala stress. Ekimu ne kigamba mbu aba baseka nnyo olumanya mudibo. Mukwano kemulimanya nti wano wiyoke. Sako mami wange salamu mu family. Kyagamba kitya? Sese nnyo mudibo. Twalwe kyatuga nono gale gagabere ebbere siri abulyo. Ate annyongero bategeeza atalirina kizibu tosembera ewange atalina nnyonnyo kireke oti okitegedde ligatta wamu n'amabina ekikigu ebbere n'amabina tugende mu maaso kwegamba ogira ebbere nno n'olikola otya awo anti omanyi obeera ku kinyusi ate nga neeno oli ku mubiri naye nga nze we nali nsoma mu kiraasi twalinanga kano akayimba omanyi mubadde mu nsu dadi waffe sokoleko akantu ako kannaku sijja kukakola leero twayimba ng'essaawa bwe ziwera omukagga ddala ddala ng'abananga laba nno oli ono mbu teyasoma wasoma ne puli apa naye nga kiraasi rumu efuuse kiraasi rumu Josh olunaku lwaleero bwe tuva ku sheeno emmotoka yange yafunyemu obuzibu nsaba otuvuge paka ku classroom tetwagala nnyo salaki kigambo bambi tetugenda nywa shisha tunywa byakunywa byaffe baile kambuuzeeko ekintu kino classroom efuse classroom yo nga yo tefuna buzibu like kubeera nga kubanga bagambye Hadija Kigozi bamukuba ekifaananyi ng'ali mu kunywa shisha era yabuuzizza naye nga Hadija Kigozi yaani TikTok kati amaanyi bagajjawa agamuwaamu okugamba mbu nno bamukubye ekifaananyi nga yaani bifaananyi nga babikubye abantu abangi Josh n'olupiira nalwo nga weebikkiridde akantu kano ebyowo nodda ku lupiira pozi tekyabagamba kyaddiini naye nga y'omuntu no pozi nga kyabaga nti kyaddiini tukubemu akafaananyi ashanaava tumwambazza hijaabu tumusibye kano olupiira luze mukwano ennono y'olupiira yava Buwarabu abasiraamu banywa shisha bayiga abamu si bonna naye ennono ya shisha toyagala kintu abasiraamu banyiivu abakazi baabwe tebamunywa linda akosoka wetondere abawalabu nenga bakadaama bagenda okukuba kuba gye bali njogera ebitundu obyekakasi in Dubai so toyina kyogenda kuŋŋamba nange nina ne abakazi batono n'abakanyumizeeko balina ekifo jjukira bo bakkiriza mu sharia nange nkugamba kino balina katugeze nga wano ku Silverback ng'abakazi bokka be batuulawo kunywa kantu ako kati obadde okimanyi kale kyoyogera kituufu kubanga abawala bonna abakolayo kubanga nze mmanyi omusiraamu kabaka bandi kati shisha abayamba ki nze gamba ebigambo bino oyo Kigozi Hadija talina maanyi oshegedde just kyeyakoze kya busiru kuswaza ddiini naye ye nga y'omuntu talina maanyi talina kyatugamba muza Hadija nekabera nga mumwana impotence what is Benz kambuze classroom buli muntu abantu ababeerayo babuvunaanyizibwa simanyi na lwaki oyo mwana mumuwaamu nedda ekintu kino Naalongo Makula yavaayo ng'asomesa eggwanga ebintu ebyesitaza kati Naalongo Makula kankunnyonnyo then ekibiina ekyo mbu simanyi abakazi kubaliira bwereere abasajja
abasajja bagenda yingira bwerere abasajja abakazi sente basasule yes kati Adija Kigozi omusajja ngakikulukuuta nnyo kati Pajalo kuuta mpola omusajja ampadde mu buwi kati Adija Kigozi ayina naye ekibiina ekinoonyeza abaki anoonya ranks zangobe ekinoonyeza abasajja abakazi kati mu mbeera ewe yabaddewo omukyala ani eyalimuko mugenzi muzaata Kulusumu n'avaayo n'agamba nti Naalongo Makula kyakola ali mukwonoona abaana oba bantu kati Naalongo Makula yalowoozezza kale nze wenkisuubira nti Adija Kigozi ali mabega waani Wakulusumu jjukira balina ekintu ekyefaananyirizaako n'okunoonyeza basimayi basajja n'ono byebimu so olutalo ne lubaawo kati olutalo lwagenza okukangalukira mwani mu Adija Kigozi ne bava ne bagamba gw'ogamba ono ogamba mbu simanyaawe mula simanyaayo n'onaabana simanyaayo n'onaabasajja gwe nga gw'onywaki shisha twakubako ebifaananyi tubirina so olutalo we lwakidde nti lukira mu Adija Adija nga woogambye Uncle Josh nti talina kyali ku ggwe kuba layinza okuba alina kyakola bana eryanda ly'omusajja ojja tovaako eryanda ly'omusajja mujja byonoona leka eryanda ly'omusajja ojja byonoona omugole bamusibiridde so katono nnyo omugole ogambye eki omukazi akwagadde akusibiridde sweet ate kyenyagala okakati kino njagala kyongera omuntu bw'omwagala akufaanana kati bafaanagana yes sagala bingiramu nnyo namulabye ku ziplining wano kamubala genda mu maaso anyway ku nsonga eyo nga tukyagiriko olutalo olwo lwagenza okukira nga omwana avuga pajero y'omusajja bubi yana katukole buli muntu yenna by the way ayina history mu bulamu bwe ayinako kye yakola ayinako byakola abantu balina data game zaabwe by the way nga tetugenda ziteka mpabu yes kati nze navanyinza okuba n'omuze gwange naye ng'ate mu time eri walibaawo akantu konna kyekigenda okunkubya oba muntegeera kati Adija waba akeera kumakya nti anywa shisha yes ayinza okuba amunywa naye ate si ensonga onywa shisha kati munkuvume kyova onywa shisha kyembadde mbabuuza lwaki eyo bagifudde ensonga ku nsonga eyo nenjigattako ne Kasuku yavudde n'agamba nja musanga wali ku classroom we tunywera shisha banange shisha simunywanza sibinywanga nako but lwaki iyo bagifudde ensonga nti olwokuba Adija kyekimukubya nti kuba yeebikirira ekyo kyo kikyamu kyeyakoze okuba nti no yagenze nanywa nga yeebikiridde naye Adija era bonna n'abamuwaamu like the idolers because everybody buli muntu alina right okukola kyayagala obulamu bumpi you guys buli muntu alina right okukola kyakola kyayagala however much oli yakubye ekifaananyi or something kubanga oli addaali ayambadde hijabu nga yeebikiridde bla 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 yes nawe yakubye ekifaananyi that was not right oshegedde that was not what that was not right bayire batira ono omwennyini kifo oshegedde so meaning nti tamugenda kugana abantu kugenda na zikamera zaabwe wantu oba taking a pics because you know nawe mwennyini gwe omuntu akola ekintu you have to respect yourself nomanya nti no wano wendi sikiriza wakola ABCD so why do you have to come in the limelight ate n'ekirala ku nsonga enyongerezaako bulungi ekintu kino kye twabaddeko kyabadde kituufu lwakuba bayagadde like ekikire mu Adija ensonga eyabaddewo yabadde entuufu ya Naalongo Makula you guys okuba nti how comes no bannange ffenna abali ku social media tumanyi ebintu by'omu buliri mukwano vakuset tumanyi ebintu by'omu buliri naye yaleeta akasimayo bakatambalo batutawulo n'abidaga omukazi w'alina obeera ku musajja nga bw'alina omutuulako takomye okwo aguddewo mbu yaggulawo ekibiina abakazi bagenda baliira bwereere abasajja yes abakazi bakuyingira ssente abasajja bayingire naye nga muliira bwereere omukazi omukulu banange yaswaziza kala y'abeeru n'ava ku kala y'abeeru omukazi oyo simanyi nakumanya senga oba atunda bya mu buliri okay kati awo nedda oba nga atunda bya mu buliri
then kati aina right atya because you see demonstration it is not bad but it depends where do you do it from. Oshegedde because that is one way of her marketing her products zatunda oba zakozesa in a bedroom stuff naye where you demonstrate those things matters also. Yalibadde afuna akasenge kakali private okay n'agenda n'atuuza abawala be n'asomesanga abantu like not in an open space or public space like that. So that was also not good. Oshegera but market strategies market wise tekiinaako buzibu kwekyo basenga babaddewo tukuze basenga kale we bali bazze ku mulembe guno ogwaffe gwe tuli Asha kyeweerabidde kiri kimu you know things change. Gone are the days, listen, gone are the days we didn't have phones ng'ogenda okubikira omuntu w'e Masaka olina okulinnya bbaasi ogende e Masaka. Right now otuula wano eno n'okuba essimu emuga gundi oyogedde n'omu America gundi afudde oba ne bagenda ne batenga kati marketing strategies nazo zakyuka because now social media is there is where we can only market our products from. So just kyoba ogamba nti no kiri kimu marketing where necessary is also important. True. Oshegedde marketing where necessary because that is the only way omuntu yagenda TikTok simanyi Facebook simanyi biki Snapchat WhatsApp blah 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 that is the only way we can strategize and market stuff from social media business. So you're not going to expect someone kati ngawo yosenga watunda bedroom stuff yani simanyi nalongo bikoze bitya nga wabitunda togenda musuubira kugenda ate kutandika oba kukwata mawulire ate agende mu mawulire oba agende ku TV wakole ki era agenda kujja esimu ye atekeko TikTok akole ki oshegedde. So ebintu bikyuka yes Josh oyina omwana oyina abaana kale tugeze naye omwana wo tugeze akutte smartphone ng'alaba omukazi oyo atandika kufuna bwebityo. She's not the only person in that business. Mbadde mmanyi nti Shalom atunda dildo. Shalom kawesi ebyaddala ekyamutwala China kola research na kuleeta mali ya dildo naye omuwuliranko nti abiranga kyaleeta akaleeta bannange abakazi ne mukimanyi buli omu entegera yaffe abaana bazitunda e Kampala ne manyi ng'egye bazitambula omuyaya aba n'ensawo n'agera awali abantu n'abagamba tabikola na mu bantu bijjudde bwajja nga tudde wano alumba wano abantu n'akuba n'eryo mugongo okutiraga mbu privacy ayakulagako mwebeka abali wano anti what you're not getting is that entegera y'abantu yanjawulo naye mulimu buli kika ey'amasannyalaze ekola bweti egongolo erinnya mugole kiki kyotuuse kuyagala omusajja atyawe batulagira okudiba kizibu nnyo nga bw'owulira omuntu bw'ayitamu n'agamba mbu wipes za 10,000 tasobola kubanga dirido gumu kitundu tegedde Uganda ani alina ku namba yakawesi ye nga neso okubuulira ali mu bizinensi eyo Uncle Josh tontunuulira kati ensi bwetambula dildo tegenda kusaba kugamba send me 100k agent tegenda kwendako toligikubira simu negaano temwalabe yabadde ku lumbe lwa Naalongo omukazi ng'agirina mu nsawo wakimutembera yingira kitooke wekoleko ku mawomba kibambagaye nti nno ebintu bikola ki bikyuka so eri gye twamanyirira ebintu ebimu abantu abamu baavaayo so we are on now new trend kati ebyo ebintu byonna byonna byemukola kati actually kyemugaa nti n'oyo mukyala simanyi ye Naalongo yakyasoose okukolayo shit ku internet yakyasoose okukola shit ku internet kyetugamba nti like okujja mu public kati naate gwe ne kojja ibulera mugenda kukola ebyo byebimu kati nkugamba ebigambo bino tandabyeyo tetwabyogeddeko era yankubidde Jesse munanga Josh tebaganze sibyogera ebyo maidia togenda kwogera wali kojja ibulera kola emikono tujja byambaza kati mwe mukyagala nkimbutako sikwe twagala yajja mubuli bannange koma weno mukwano wagambe dono oyagala namba ya Shalom
muwe namba ya Sharon. Anjuma. Ate tunalaba ofa. Yegwe yakuguza mmeka. Nze nava ku basajja. Abaana bayiso genda mu toyi ne balwayo olaba muntu mutavaayo amaze eddakiika 3. Ate bagenda n'ensabo zaabwe. Ensabo tagireka. Naye ngenda kyazeeko ku musawo atubulira ebintu ebyo abakazi bwe batambula nabyo mu nsawo tebirwaza. Ekyo kituufu. Anti kati era senga zibadde zirwaza ate baani abazikola. Naye like Omuzungu no yajja kututta. Kaso kyemanyiza. Ate naddala goli mwati ne waliyo omuntu nno nga ye baaba ne wozireeta n'oziteekawo nga zitukula ng'omuntu nga ye tava ku muggo gwani wa Musa. Anti kati mutu disappointinze nnyo. I know but still byaliwo kyogamba guno omulembe we ba disappointment wagambe mbwayino. I know but still I know. Mutu disappointinze. Yeah but still you don't have ekituufu kiri nti bode to bode. Okategedde Bode to bode. Okay kati nedda. Okay. Omumenyi w'emitima tonkwatirira nnyo. Listen. Bode to bode dildo. Bode to bode dildo. Bode to bode kwesiva. Bade nze sana musajja mbeeramu nnyo. Ekyo nakyo kyogedde. Shokwegwera Ayina kubeera nga akubeeramu katono tono. Shokwegweraawo. Ebino bye mubeera buli sanga mwebe. Eyo lava tonagifunako. Nga tetunamaliza sho. Eyo lava. Obuzibu obuliwo buliwe buti. Tetubaagaliza. Omanyi banaye kamba bulieko kimu. People. Soko tulule wali nga bakubulira. If someone is in love, or if someone she is in love. Who is in love? Hold on. Adi mugambye. Ngezaako kumenya ono kyagambye mbuno. Saagala kumbeeramu. Omusajja ambeeramu ennyo. Lwaki ontyobola nze naava mukwano. Namatovu kyagambye. Eryo nali etuuma ndi mukongo. Mwenna tufukamire twebaza omwami wange. Mufukamire mwenna kutaka tuli basajja. Mufukamire twebaza. Tuli basajja, musajja tafukamira. Bannamakindye mwebale kulonda. Bannansambya. Naye ate gwe okoze ensobi zo omwami wange gwe mbadde nsooka okwebaza olwenkozeeko ankono. Sooka twebaza omwami wange okunjagala. Nakutwala mu kyalo. Okunjagala n'angumira n'abasajja bano abatalina magezi okujjako omukazi yategeera. Abasajja bano bategeera kuba bafumbo. Awo wennyini twebaze bannansambya bannange mwebale kulonda. Mwebale kulonda ko Nobati. Anko yasigadde talina mannyo mu kamwa. Naye kasita mulamu. Kasita mulamu. Ate naye waliwo eyabuuziza. Naye ekyakabi amannyo agavuddemu bagazzaamu mazungu. Bucho tainaawo. No. Waliwo yabuuzizza mbugundi ani? Bracelets. Dinda bracelets. Gano ge bateekamu. Kyokka obuuli. Agambye dentist. Bagenda gajjamu. Bagenda gazzaamu. Sigama mbuno yabadde alina nakyo. Gabadde artificial. Bagenda gazzaamu. Sawa yo n'engumi ne bwe basiya amaanyi. Balonda wali. So bagenda gazzaamu n'olwensonga ekyo wamulabye talina wadde ekinuubule talina wadde ekiso baganyenyeza mu bunyenzi. Okay tetwagalirayo oba olina amalibu oba olina kituli tukwagala nnyo Team Life Experience Uganda era laloni agende yo yankono bati waffe kwe kutava ogunde taata Damo fukamire. Soka mufukamire bagulira mulago mino gwebaza. Soka mufukamire. Emirates. Munange bali kwagala nko Joshi. Bali kumutwagalira. Omusajja ono n'alwangayo. Yasembayo okujja ku show. Ani taata omulago. Ani omulago tuba twebaza. Taata tubulire. Nebufwiti bwaleese taata batuwatseko. Taata omusajja omusibirira sweet.